Nkomyewo n'olwaleero mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Olunaku olwaleero mbadde nkomyewo mbabuulire ku bintu ebikulu ebigenda obbayamba abaami wamu n'abakyala oba abalenzi wamu n'abawala. Kakati nga tetunnaba kugenda wala mbadde nsaba osooke subscribinga bulungi nnyo, likinga evidiyo weegatte ku channel yaffe bulungi. N'abagamba nti tulina ne Facebook page eyitibwa Kyayiti, osobola ogigendako n'ogilikinga n'oyogera ensonga zonna. Nja kuba nkuddamu kuba ku Facebook mbeerako nnyo, nja kuba nkuddamu. Kakati olunaku olwaleero njagala tutunuulire ekintu kino. Tutunuulire ekintu kino eky'abasajja okumala amangu ate nga w'amala amangu tayongerawo. Njagala tutunuulire ekintu kino. Okusookera ddala mulina okkimanya nti mulimu abasajja nga ye omusajja munafu mu mubiri gwe, bw'oba obunafu buzaale oyo ye omusajja gy'ali, ekyo mulina okkimanya. Ng'omusajja munafu, ng'obwo obunafu buzaale nga tekijja muvaamu, oyo omusajja gy'ali. Kati ne wabaawo omusajja ye ng'ekimulemesezza ekimuleetedde ekizibu ekyo eky'okumala amangu ate n'atayongerawo kubeera ng'alina ebirowoozo bingi. Ng'omusajja wuliriza ggwe wenna omusajja, bwe lw'obeera n'ebirowoozo ebingi bigenda kukulemesa okukola ekintu ekyo ky'oyagala. Oyinza obutalaba birowoozo wano ng'olaba nti ggwe tolina birowoozo naye nga mu mutima gwo muli olina ekintu ky'olowooza kikumazeeko emirembe. Kati n'olwekyo onaagenda mu kazannyo ako ne mukyalawo togenda kuba na maanyi ga kisajja, ogenda kumala mangu ate oleme okuyongerawo. Okitegeera? Kati mulina okwegendereza nnyo, ebirowoozo bibi nnyo. Olina okusooka n'obeera mukkakkamu n'okola ekintu ng'oli mukkakkamu nga tolina kikusumbuwa. Ekintu ekirala, ettamiiro erisusse, ettamiiro bbi nnyo nnyo nnyo. Abaami ndi ku mmwe, ettamiiro bbi nnyo nalyo lireeta obuzibu obwo n'oba nga bw'omala toddamu kuyunga. Okitegeera? Nga toddamu kuyimirira ng'oyinza n'obbiviirako ddala paka budde kukya. Ettamiiro nalyo bbi nnyo lireeta obuzibu obwo. N'olwekyo kyetaaga n'okendeeza ku mwenge gw'onywa, gwe abeera anywa omwenge si na kintu oyinza n'oguviirako ddala oba n'onywako katini. Kati n'olwekyo omwenge mubi nnyo, gubuza obwagazi, n'obeera nga tolina bwagazi bwonna. Gwe nga gwe wano ku mutima wano osobola okuba ng'owulira oyagala naye mu mubiri gwo gubeera munafu. Olwekyo ky'oba ogenda okukola olw'ensonga nti omwenge guli gw'obeera onywedde gukunafuya omubiri. N'olwekyo n'obeera nga omala mangu ate nga toddamu kuyimirira. Ekintu ekirala, omuntu yenna kasita obeera ng'olina ebirwadde mu mubiri tosobola kuba na maanyi ga kisajja. Gakendeera ebirwadde mu mubiri eby'enjawulo by'otajja kumenya nti kino kiri naye ze ndwadde birwadde. Okitegeera? Kale kankubulireyo nga bibiri. Ekisookera ddala kabootongo, kanjogere kabootongo. Kale kabootongo oyo wayitirira n'akuyitiriramu n'aba nga atuuse ku ssa ery'amaanyi, ogenda kunafuwa nga ggwe omusajja. Kati n'olwekyo fuba okulaba nga mwejjanjabisa ebirwadde ebyo ebibabeera mu mibiri. Ofube okulaba nti tolina kirwadde kyonna kigenda kukulemesa. Ko buli bw'obeera n'erwadde mu mubiri ebiseera ebisinga obulwa amaanyi g'ekisajja, obeera munafu nnyo. Osobola okumala bw'oti n'otaddamu kuyunga. Kati ekintu ekirala, omuntu abeera omunafunafu kw'eyo ensonga ng'abadde akuliridde mu myaka. Omusajja bw'akulirira mu myaka asobola okutuuka essaawa n'aba nga takyamalako bulungi, nga wamala okuddamu nga kiyinza omufuukira ekizibu. Kati n'olwekyo kimanye nti omusajja bw'oba okuliridde mu myaka n'ofuna ekintu ekyo, kwegala toddawo kutya kugamba nti lwaki ndi bwe nti. Kimanye nti omuntu bw'akula anafuwa mu nsonga ezo. Yakakali n'ekintu ekirala, ekintu ekirala, omuntu omwenzi ennyo, omuntu omwenzi ennyo asusse. Kuba omuntu omwenzi, omusajja omwenzi nga tayisa sikaati naye atuuka ekiseera n'anafuwa n'abeera nga ne wabeera amala mpewo nga takyamala mazzi, ng'amala mpewo. Kati n'oyo omusajja ebiseera ebisinga naye atuuka ekiseera amaanyi g'ekisajja ne ganafuwa n'abeera nga asobola okukola kamu kokka nga wagwa bw'ati taddamu kuyimirira, ng'okuyimirira lutalo. Ekyo nakyo ekintu ky'obwenzi
si kirungi, nakyo kituuka essira ne kikunafuya nga ggwe omusajja n'obeera nga buli bw'omala omala mpewo ate nga bw'omala kizibu nnyo okuddamu okuyunga. Bintu bingi nnyo ebiremesa abasajja okuddamu okuyunga ng'abadde amaze, kuba nkimanyi nti abasajja ensonga eyo mugirina abasinga era ebasumbuwa nnyo, naye mwegendereze nnyo ku ebyo bye njogedde. Ndowooza mubiwulidde bulungi. Ettamiro erisusse, ekyo kimu; obukyafu, ebyo bibiri; ebirwaddelwadde mu mubiri, ebyo bisatu. Ebirwaddelwadde mu mubiri eby'enjawulo olina obijjanjabisa, ekyo ekyokusatu; obwenzi obususse, omusajja omwenzi ennyo asusse nga mwenzi, ng'otuuka n'essira n'otandika okubeera ng'omala mpewo nga tokyamala mazzi, ekyo nakyo kibi nnyo nnyo okubeera nti oli mwenzi, onafuwa, omubiri gwe gunafuwa n'oba nga w'omala toddamu kuyunga, ekyo kyakuna. Ndowooza mukiwulira. Ekirala ebirowoozo ebisusse. Ebirowoozo bibi nnyo bannange abasajja, mulekeraawo okulowooza ennyo, oba okulaba ng'obeera mukkakkamu bw'oba ogendagenda ku nsonga eyo. Ebirowoozo nabyo binafuya omubiri, ng'oyinza obutakiraba naye ng'ebirowoozo tosobola kugenda ku kintu ekyo ng'olina ebintu by'olowooza nga ggwe, era tojja kuba na maanyi ga kisajja, ojja kumala okuddamu kuyunga lujja kuba lutalo. Kale n'olwekyo mulina okwetereeza ku ebintu bye njogedde, mujja kuba mutereera, mujja kulaba nga muteredde. Gwe omusajja gwe sooka weekebere nga tonnaba kutandika kunoonya ddagala, kuba mwesiba nnyo ku ddagala mmwe abasajja, kuba kati ndi ku mmwe, nga tonnaba kunoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Sooka omale okwekebera, kwegamba weenoonye, ogambe naye siyina kabootongo, siyina kirwadde kino, ndi ntya, ntambula ntya, ndi mwenzi. Woba oli mwenzi, manya lwaki nnyenda kankikendeeze mbere ku mukyala wange, omanye nti lwaki nnywa nnyo omwenge guno lwaki ngunywa, lwaki nnywa nnyo sigala, sigala ono kambikendeeze ndabe we nnaabeera, omwenge kangukendeeze nve ku birowoozo, okitegeera, mbeere musajja muyonjo wavunaanyizibwa. Ojja kulaba ng'oterera bulungi nnyo, ng'oddamu obeera nga we wali, okitegeera. Ekyo mulina okkimanya nti abasajja kino mukimanye, eddagala eryo lye mugendamu eddagala, ebiseera ebisinga ndowooza mukiraba, mulinywa naye n'osigala nga bw'obadde. Gwe kito kyebuuza. Kale n'olwekyo weenoonye, sooka weenoonye omanye ekikyamu ekikuliko, osobole okugonjoola obuzibu bw'olina. Mwebale nnyo. Mwegatte ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Facebook gyeri. Baagala nnyo mubeere bulungi, musule bulungi oba musibe bulungi. Mweraba.